emisingi gyaffe yatubumba tuli bibumbe. Ebibumbe bino tebiteekwa kweyawula ku mubumbi, biteekwa kweyongera bweyongezi kumanya mubumbi. Kubanga gye bikoma okumanya omubumbi, gye bikoma okufuna omukisa gw'omubumbi. Tuli bibumbe bya njawulo, tetuli ng'ensuwa nti bwe baagigula omubumbi tamanyi na baagitwala. Mu nsi bino ebibumbe bye bayita omuntu bitundagana. Ebibumbe byatunda kimumbe kinnaakyo kye bayita Yusufu, naye omubumbi n'agenda n'ekibumbe kye. Ne bwe bakulyamu olukwe asigalawo, omubumbi asigalawo. Nolwekyo ekibumbe kino kye bayita omuntu, nze ndi kibumbe naawe oli kibumbe, naye tetuli statue abatufuwamu omukka. We are human beings in the likeness of God. Tuli mu kifaananyi kya Katonda, era kubanga tuli mu kifaananyi kye yatuwa amagezi agasobola okutondawo nga naye bw'ali Katonda. Ffe ne tutondawo ebintu. Osanga omuntu atonzeewo ekintu, ekyo kyatonzeewo ne kimuviiramu akasente. Osanga omuntu alongooseza kye baatondawo edda, omuzungu kyayita innovation, kyewasanga bateeka bedda n'oyongeramu katono. Osanga omuntu addidde ekibaddewo n'akyongerako omuwendo.